baali bakujjako omutwe nga Allah bw'atyo bwe yagera nti woogenda okufiira ddoni we wandifiiridde nga teteri muntu n'omu akimanyi oba okitegeera mukwano. So ebyo tebikutiisa. Guma osabe Katonda akusobozesa akugulirewo buli kimu kyo oddemu okole oba okitegeera mukwano. Naye va ku nsi. Abantu abasinga abali wano ku social media wano n'abolaba bali mu kugamba be bantu abasinga okwagala okusinga abantu abali ku lusegero okwo. Ate abakulimirira n'okulyamu engo okitegeera. So ebiseera ebisinga wuliriza nnyo omuntu kyaba kugamba. Ate muntu munayi nze bwe mba nkulaba omuntu bw'aba akugamba obeera mukakamu munnange. N'owuliriza ensonga ate n'owuliriza ensonga n'oba nga agitegedde naye ebiseera ebisinga ate otuuka ndowooza mulimu abantu abakukyamya n'ebiseera ebisinga. Kankubuulira ekintu ekimu ky'olina okwetegereza ku ssaawa ya leero. Leka bino byagamba nti bamanejja amanya baki oba n'omwana wo gw'ozadde asobola okulyamu olwo ekyo kimanyi. Banange siganye mujja kugamba nti n'obadde oni asiya kine nze ngenda babuulirayo ekintu kimu. Saagala muntu kumbuulirira. Kyokka kye ndina obbagamba. Kubanga namwe abambuulirira temusula nange. You don't know what I go through. Kati munneesonyiwe. Oba mbyogedde bagenda kunzita it's okay. Allah bw'abanga kye yateekateeka. Subhanallah. Banange teri alina buyinza ku bulamu bw'omuntu. Ne bw'osirika ojja kufa. Ne bw'oyogera ojja kufa. Ono agambye then suffer alone. It's okay mukwano. Did I call you here? I didn't. I'm on my page, in my own house. Kasaba lwaki mufwachi. Listen to my story. Picking amocho pikinzemu ebisigadde bindekere ne Katonda wange. Kubanga era singa nali wakufa on that day nandifudde. Ne muleta ebifaananyi byange ne mubitiba wano. Rest in peace, rest in peace, rest in peace, rest in peace, rest in peace nekiggwa. Ku bantu ababi abali ku app eno nze gwe mulabanga nze omubinzekka. Ng'ogyeko bantu mmwe effutwa. Effutwa eribajjudde. Ale n'ekirala saa zino ne wenfa kasitandi Uganda. Maiti yange tegenda kubonaabonera ku ddungu. Wano e Kampala wendi bajja kupangisa emmotoka bajje banone maiti yange wonna we baligisanga bagende banziike ewaka. Kati saagala munzungireko. Waliwo ebintu ebimu nga tulina kubyogerako tusobole okutaasa abaliwo oba abalisigalawo. Kati birungi tanaasa kano ke kazeeke. Era ebimu ku bifaananyi n'ekifaananyi kya Sefuko n'abasajja bali bakirina. Ne Sefuko naye ayagala amucunye. Era yasanyuse nnyo n'agamba, you people, we are going to work. I still have another victims. Victim gwe yasindise eyabadde ow'okubiri addirira Doni yabadde Sefuko. Yabadde Sefuko kifaananyi kya Sefuko. Era naye amwewerera agamba yamuteeka mu deportation for so long. Kati mufwaki n'ensi. Abamu tuleke twogere nga tetunaafa. Tulabise abantu. Oyo Azizi n'ebyo bimalaya bya Saudi Arabia blokize embwa. Tekiriddamu kutwala kubanga tetulina gwe tulaze wano, gwe tuyise wano. We never invited anyone here banange. Mu bitiibwa ebingi. So, nze mundeke. Bangi abasiibise era ne bafa.
Saga bambi musiruwalireko bwe mbasiwuliriza it's okay. Neza abantu bansobera omuntu tamanyi muntu bwasula tamanyi na bulamu bwalimo ojo ovevenga mufwaki mundeke njogere kubanga ne bye mbagamba it already happens to me byantuukako dda era singa nafiirayo naye Katonda bw'aba yanzijeeyo nga nkyali mulamu yampadde chance ey'okuddamu Katonda ampadde omukisa ate mwe munnyimiriza mufwaki nkuume Katonda lwalinvaamu n'enfa temuliddamu okundaba nga njogera naye bwe mba nkyali mulamu banange mundeke genda obuulirireko abagala ate n'ekirala you people you don't have Sajja wabaweereza ekifaananyi kya theft ko nga ndaba bwe nti n'ogamba he is the next victim era wasanyuka nnyo okubanga bakikukoledde okukwata nze n'ogamba I have another victim n'osindikayo ekifaananyi kya theft ko naye ng'ofaaki n'abantu banange ffenna tulina ebizibu wandifudde ne tukuwona mukwano saafudde era oswadde saafudde mukwano era oswadde mukwano Don't comment song it doesn't summer. Me go on going yaga Kubagala. That's Kubagala. Never Birimu. Banange food. Olwala lugenda kula. Rujja kula. Nali nkwese nga njagala nimberimba abantu naye byogedde. Basajja mwe mujje munnone. Wanti mwatisa tisa togeza kwogera kintu kyonna once you try to talk anything tukunona munone ntazafia ntazafia munone byogedde. Don't unblock me on WhatsApp. I want to comfort you. I'm going to write you blocking. Blocking. I'm going to write you blocking.
Abanjagaliza okufa. Mwamanyo gange gano abulaga baluma mwagala gakolamu ni kilesi kati olwala lo mugenda alukolamu okiro mwaje olwala lo mugenda alukolamu oti singa mulutereka emmese ne zirutwala naye bambi okalya ddaka ddadda mubeere bulungi baagala nnyo